po jako akawuwo. Oluvannyuma lwa pulezidenti okulangirira kafyu sabbiiti ewedde, poliisi y'e Kasese ennaku zino zonna ekola butaweera okulaba ng'ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola era nga bano balawuna enguudo ez'enjawulo okulaba ng'abantu tebataayaaya mu kiro. Okusinziira ku DPC w'e Kasese Dickson Okero, abantu mu bitundu by'eno bagondedde ekiragiro kino eky'omukulembeze era nga mu bitundu ebitali bimu basanze buli kimu kiri mulaala. It's a curfew and we've seen that the response has been very good. We've not found any person actually on the streets. The shops were closed early and the response was very good. That's what I would say. As per anyway, we see we have already concluded and the operation is still ongoing, but people are all inside their houses. Atwala poliisi mu Railway Ward naye tumusanze awanyisiganya bigambo n'abasuubuzi mu katale ak'emmere ng'abalagira okudda waka ng'obudde bukyali. Mu kiseera kino weziwerera 12 ekitundu abantu babeera mu dduka nga badda waka ssaawa za kafyu ziremu okubakwata ng'obudde bubayiseeko. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.